Amanya eddoboozi Sunvije okuva ku Sunvije Watch program eyitibwa Kulujja kwe tugenda okuba nga twogerera ebintu ebyenjawulo ebigenda maaso mu ggwanga ebiyigiriza ng'ogasseeko n'ebyo ebisanyusa byonna ogenda kuba nga obisanga wano ku program eyitibwa Kulujja wabula nga sigenda kubeera nze kandi ne munnange naye mbadde nsaba yeeyanjule mumumanye. Amanya n'eddoboozi Mirembe Sheebah program Kulujja ku Sunvije Watch. Of course singa wobulidde amanya n'eddoboozi ye Mirembe Sheebah bwe tugenda okuba nga tukuweereza naye program Kulujja kyekiri Kulujja kyekigenda maaso Kulujja. Of course week eno tulina ebintu bye tugenda maaso n'okuba nga tulaba ebigenda maaso nga omu ku bayimbi bannakinku ayitibwa Sheebah Kalungi. Omumanyi bulungi naye ebintu bino lumu nali mpita mu comment section omwana n'agamba nti oyinza okwekuuma noga sijja kufuna muntu budde buno ate n'ogwa ku muntu era atali mutuufu naye Sheebah Kalungi yayongedde okugenda maaso n'akakasa ensi nti omuntu gw'alina yo yennyini omutuufu newankubadde nti ebigambo byali bingi mu kusooka ne at least yasobodde okugenda maaso n'akonfirming ensi nti gw'alina yoyo yennyini gwe yalinga alinda oba gwe yeetaaga mu bulamu bwe. Anye ebiseera ebisinga omukyala yeetaaga omusajja afaayo, omusajja atamusuulirira, omusajja abeera mu buli mbeera, buli mukyala gwe yeetaaga nga Sheebah Kalungi gw'alina. Of course Sheebah yafunye omusajja oyo yennyini ow'ebirooto bye. Newankubadde ku social media abasinga babadde balina ekintu kye baagezaako okuba nga ba-implementinga nti omusajja mufumbo biki n'ebisigadde. Kino gw'okiraba otya? Omusajja omufumbo nze ndifaanyi wa Sheebah saagala mwogerera bubi nate nze supportinga mukazi mulala kutwala bba wa munne manyiwe kiruma. Omukyala yatwala oba omusajja ye yalumba? Era omusajja yalumba. Kati ate lwaki banenya omukyala? Oba nkugambe ntya? Kuba kyemmanyi Sheebah ku level gy'aliko tasobola kuvaayo n'agamba nti nno ne yeekwanira omusajja. Era omusajja ye yasituka gy'ali n'agenda n'alumba Sheebah. Then mbadde ngamba nti Sheebah talina buzibu waneeno. Atya nti oluusi ffe abasajja bwe tuba tugenda okukwana tulimba. Twogera ebintu ebitaliiyo. Tusuubiza ensi n'eggulu. Nsobola n'okugamba nti nze nina omukazi ewaka asula ensula wange. Oba empapula za divorce zigenda mu maaso. Okiwulira? Kitegeeza nti omukyala yenna tajja kumanya omusajja ono byayogera alimba oba talimba. Kati ebiseera ebisinga bambi abakyala bamanya nga it is too late. Olina olubuto togenda kukola abortion osegeera. Kati nga tolina kyakkola olina dduzaala. Nze kuba nze ndifaanwa Sheebah mbadde mugoberera nze ndaba kyanjawulo kyemanyi Sheebah yajjamu eyo famire ng'akimanyi omusajja mufumbo. Gwe kyomanyi? Kyensuubira yali akimanyi nti omusajja obedde mufumbo olw'okuba Sheebah ye yali anoonya mwana nga tayagala bufumbo bwabwe be bamanyi najja naye of course alina abalabe babireetawo biki naye kyemmanyi bba waabwe abikwasaganya ate nze bino bye bagamba Sheebah anoonya mwana sinali anoonya mwana beeyagala. Walabyewo laavu awo? Obalabirawo naawe. Obadde Sheebah yeebuzaabuza singa abadde tamwagala tayasobola kwebuzaabuza nga tayagala musajja. Kyogamba okwebuzaabuza kuno kulina engeri gye kusitulamu ekiraavulaavu. Naawe omanyi okwebuzaabuza? Ate nga neebulizaabuliza kwani? Aŋŋamba bw'oba ofunye omuntu gw'oyagala omanyi okwebuzaabuza? Era of course weebuzaabuza. Naye ng'olaba nga olaavu eno eragawa. Olaba ng'erina olugendo oba terina lugendo? Amazima matuufu ye erina olugendo kuba ebintu bye babikuuma byakyama. Byakyama era singa muti omwana takuze tetwandimanyiza relationship yaabwe. Singa si bya mwana twali tetubawiirangako tebabawiirangako. Nze nsuubira mwana. Sheebah mu bulamu bw'asobya? Nze Sheebah mu bulamu bwange tasobya kuba ndifaaniwe. Oli Sheebaholic nga Nahira? Ndifaaniwe ekyo kyo sijja balimba. Sheebah tasobya. Okwogera ekibi ku Sheebah. Ndifaaniwe. Naye golowooza omuntu ng'oyo ali ku level eyo eya celebrity ng'ali ku level ng'eya Sheebah Kalungi olowooza kyandibadde kirungi okuvaayo n'alaga omuntu we oba kyandisigadde nga kyakyama nga mulineekwana ate tata w'omwana eri yabadde of course yabadde alina okubeera omumulaba emirundi emeka mu kamera omusajja ng'ali ne Sheebah tabeera mu kamera badde balina birthday y'omwana of course yadde alina okubeera.
So ekitegeeza nti tekirina buzibu celebrity eno okujjayo omuntu we. Ate kirina buzibu ki? Anti omanyi abajjonkezi balirayo mu comment section. Bamanyi era bamala ne basirika. Bimala ne bikakkana kasita bali beeyagalira eri mu byalo. Naye omusajja afaanana bulungi. Musajja mulungi. Era kyekirooto kya buli mukazi. Si buli mukazi omanyi omusajja atagala basajja beeru. Waliyo omuntu atayagala kirungi. Ekirungi tukyagala naye kati nze neeyogerera nze sagala musajja mweru. Oyagala musajja muddugavu? Olwaki omweru tomwagala? Simwagala kya butonde kindimu kuva mu buto nze sagala. Toyagala bantu beeru? Ofiira ku baddugavu. Tusagala musajja mweru. Ekitegeeza buli lwaba omusajja omweru ofuna obusungu. Sifuna busungu naye simwe nsogamba musajja akabulungi anyirira naye nga gwe tomwegomba. Kati omusajja omweru singa ajja n'abaako ebigambo byagamba obirekaawo nga bw'abigambye. Okuggyako ng'alina ssente. Sente esangulawo kiri. Okuggyako ng'alina ssente kati nnimbe si gwe nandyetaaza nze saagala abasajja beeru. Ndi muddugavu njagala muddugavu munnange sina kye. Naye omweru ono singa abaako n'ensimbi. Ye toyina buzibu. Tosobola okuteesa ti mpola tomanya. Nemwogerezeganya. Nenva ku by'essente n'enzira ku ye. Nodda ku ye. Ekitegeeza ssente esobola okuggyawo kiri. Ekyakuliramu. Bisobola okugaana kasita ndaba era nga azikwatirira era bisobola okugaana kuba simwagala. Ekitegeeza abakazi bangi baagala ssente tebaagala bantu be bali nabo. Nedda. Ate okikutte bubi. Anti kati gwe bongamba nti nekyayo toyagala musajja mweru. Naye omusajja omweru ono bw'ajja ne esikooti nga ya nsimbi olirwedde okusazaamu gwe kyoyagala ng'omuntu. Wajja ne ssente nga yaze nanneekwanira ng'alina ssente nsobola okumukkiriza. Osobola okukkiriza ssente. Mba seegomye mbu bweru. Nedda. Don't confuse me. Osobola okukkiriza ssente. Ekintu ekyo kirambule bulungi. Tewali atayagala ssente. Nazikiriza namukkiriza. Tomukkiriza okkiriza ssente. Ssente. Abakazi ne ssente. Ssente nsobola okukkiriza. Tomanya asobola okumpa ssente ne nojjanga omutima oguzimba mpola. Naye okimanyi nti nno abakyala 8 ku 10 bali gye bali lwakubanga nsimbi. Kasita otuuka mu bufumbo ssente ezibula. Zitya? Abasajja abasinga atandika okunyumiza ebizibu. Kasita otuuka mu bufumbo ebizibu bitandika n'oba oli mu bizinesi ng'omusajja akutadde mu bizinesi buli kimu tusooke tulindeko bizinesi ya family. Yenga akulaakulana. Gwe n'asooka atandika okukasiba kyogala kyekiviirako n'obwenzi mu maka. Ssente abasajja abatuuka mu bufumbo obasaala ssente oba kiki. Wanaba ng'akwagala kubebeza n'omukubira simu ssaawa mmeka ssente olwo ng'asindika. Naye kasita mutuuka mu bufumbo ng'akufunye. Ssente zirina engeri gye zikuba ekkoona. Alina engeri gy'ayavuwalamu awo gy'otategeera. N'atandika kuleka kameeza kokka. Olwo ng'atandise okufuna badde mmanyi kati mmwe baka abagagga muba mweyagala. Baani nga tweyagala ki? Anti mba mmanyi buli kimu weekiri ewaka kyoyagala okifunira mu budde mukamugagga. Abula kyensinga okumanya si buli omuntu ali bubi ate si buli omuntu akaaba. Kisinzira Katonda omusajja gwe yakuwa entegeera ye n'ensawo ye. Osobola okuba n'omusajja omanyi edda twalinga tusaba Katonda tuwa abasajja abagagga ne batugamba kifu. Osaba omusajja akola akuwa. Musajja abagagga kifu osobola okufuna ekisajja kirina ssente nga kikopi. Kati waliwo omuwala eyo sijja mwogera alina omugagga gwe yagenda sinaba agenze ku ddeeti nga omugagga naamanyikiddwa nga alina ssente yamusiibuza 10,000. Oba yali alina kyagoba nga yagala kulaba oba omukyalo omukazi yasoma alina ssente yekwera ssente nga mugumiikiriza ebiseera ebisinga abantu batega akakodyo nagakandabe swayibono bwe muwe 15,000 kiba kitya kaba kannemye sikulimba ne weguba mutwalo nga twalaba eddeeti esooka kale bireke ngamba omusajja abaama teyampeereddeko ddala oba yeerabidde nena wamunne 15,000 ayinza okuba yakalabanga 5.
Omanyi kati abagagga abo baba n'ensawo nga munaaterekamu keetaano munaaterekamu bwebiri ebiri kati ayinza okubanga yakwata bubi n'ajjayo akettaano. Owolereza nnyo abasajja omulimu. Nedda si kubawolereza nkugambe bugambi you never know. Tekisoboka. Kati kambuze zino ettaano z'abakuwadde oba ozirina. Kati nga bakimbasiza akwongera kuzolina nga nze ayerese nzize ompadde 15,000 zigenda kuntuusa gye ndaga omanyi gye nvudde. Obadde wakimye ssente? Mbadde sakimye ssente wabula nno naawe sani kiriwe ebyo bintu oluusi mubikola ki mubigatta. Nzize tugenda ku date of course ompise ku date kuliko ekigambo ssente nyambadde bulungi mpunya bulungi nze twelabye emmere nnemye n'okunnema ensonyi first date anti kwegamba bifiirawo ompadde 15,000. Nedda kankubuuzemu ekibuuzo nga bw'okyogedde ozze ku date tozze ku mulimu sijakyo linako njagala ontangaazemu wano ozze ku date oba ozze ku mulimu. Ow'oku mulimu aba agenze kukola ssente owa date aba azze kulaba laavu eno enaakola. Kankubwire ssana okitegeera abakazi tuliwo kuweebwa ate kyensinga okumanya omusajja waba akwagala akuteekamu ddala omweyo nga mwakeera aba period aba afuwa naye omusajja wemba nga mwakeera banasobola okuwa 10,000 noba tozimusabye kuba kya butonde munno omulabye mukazi naye of course oba olina omuwaayo n'aba takusabye sigamba nti batuze kati anti ne bwaba takusabye kati oba n'omuwendo gw'oba oyagala omuntu akuwe si mwenerera amasi 15,000 nga mmeka balina kuwa nga mmeka. Waliwo omulabi atulaba yandiyagadde omumanya ayina date olwaleero ayina date enkya ayina date onakola naye yandiyagadde ogezako tegera nti omuntu ono singa mba wakuwa muntu ssente nyinza kumuwa mmeka. Nze kyensinga okumanya ku ebyo ebintu sani ebintu bya ssente kisinziira endabika y'omuwala omuwala engeri gye weekuttemu n'omusajja gugenda omiitinga. Omusajja waba ogenda ku miitinga bana basajja akola mu kaduuka suubira omutwalo akola mu kaduuka tunda sukaali suubira omutwalo woba ogenda kusinkana kati for example ogenda kusinkana sani vijja mama temanyi sani vijja asobola kulekerayo abiri abajja sani osobola ozireka ngazijewa sani omuwala ng'omwaga kyoka tosalekeza se sigabanga ku mitwalo 2 talabi nawe nga sente ntono gwe mitwalo 2 ogikwala n'ogiwa omuntu ogimanyi nga tagenda ddiza nolwekyo oba tozimu azitwale eyagenda eyeyagala ayina oba togenda mweyagalira kati ate gweweewaka ye muwemmeka mwabamanyi ate badde banyigoli mu kufuna agenda bbeera wakati ow'ebbali oba omwagaza ati ate ababbali bomba bagira ddala babakuule kubanga ewakazi balema okulekayo nemugana nemuziwe abebbali kyokka nemma nemuleeta ebisidaani sente zibuze naye ng'oliko ononoono. Okimanyi waliyo omusajja nga tayenda naye nga sente zibula gye bali nga talina buzibu bwonna buli kimu akitambuza nga bwe kirina okubeera naye nga sente zibula. Ate era omukyala amanya ntino ki okimanyi omukazi omufumbo asobola obeera mu bufumbo ng'amanya nti bbaawe kati alina omuwala gwali naye nti kati talina okimanyi dindako nakimanya nti kati ekibuziza sente omwami ayenda no sekyo kuba kati fe abakyala b'ewaka abo abasajja kusa bagamba tebalina sente kati fe tuba twakikwata nti ŋŋombo naye omusaga nagamba sina nawe aba alina kyogula bisalamu bababba nemulekaawo empale ne bakwata wayete zammwe ne bababba. Kati lwaki kambuzeemu singa omusajja akusanga ng'okola ekintu ekyo ng'asanga kuki ngenda ozijjamu nga ndamubazisa akyembuza just in case omanyi waliwo enjogeregamba nti ennaku z'omubbi zibeerana era ennaku z'omubbi zibaana kibawo ekiti okujjako nga zataddemu mu nsawo azimanyi natukayo nakukubira simu nakubuuza era omugambirawo sinze ati lwaki oŋŋambye tolina ssente enzijjeewo wali okikozeeko sikikolanga koze ŋŋamba bugambye ndi mukazi mbi mani naye golooza kyekyandibadde ekituufu kitya kubanga buli ssente gy'ofuna omukyala we waka omutegeezaako nedda oba
omuwaako omuleka waka takula most banna batakula funa obudde ofunye kasente n'omuwayo kyate n'omugamba manyi kikubeeremu ekyetaano era sigala akuseragame mwami wange n'oba oyenda omukyala ng'omuwaka nkubye sente tagenda kulondoola naye ng'oli mwavu wakati olina kyolekayo waliwo omukyala yayimba oluyimba n'agamba nti wandibadde tojula naye ekibi bawaffe mwavu ekitegeeza omugagga ne bwayenda tewali buzibu kati kankubira esaani kino kale nze experience yange kaneyogereko esaawa zino wenfuna omusajja nga alina ssente saanina waaba alina abakazi bameka yamanyi kasita abanga mpa wati aleese obulwadde nga bulwadde abujja wanga mukebeza otosobola kebeza muntu gobera naye osobola mukebeza oba omumanya entambula anti kakirabayo ebiseera bisinga ate abasajja abasinga abayenzi enamba esinga katonda ababeereramu tebaba basiru ebiseera ebisinga bakebezi kitegeeza nti omwenzi ku ssomero gy'asooka okugenda bayitayo kebera abasinga kuba ddala abakimanyi mufumbo akebera obutatta famire ye bwese ebisinga tebenda nti baba baagala abakazi bebenzeeko baba lekola bana bagamba balina osajjalaata abaganda abo ab'emmamba ekitegeeza abasajja b'emmamba nedda bannange badde njogerako boogezi badde manyi nti abasajja ab'emmamba abo bakojja bange babeera bakojja bange bannamutebi be banzaala bansubuga njogeddeko boogezi badde mmanyi nti obayinamu ekinyusi obayinamu kyembayinamu banneesonimu naye ng'obaagala nnyo tobalinako buzibu mbagaza ki awo omulabi waffe omulungi kansubire olina kyoggyemu mu puroguramu yaffe eyitibwa ku lujja tubadde tugera maaso n'okuba nga twogera ku nsonga z'omutima ebiseera ebisinga omutima si mwangu gwa kufuga weekanga guwabye ne gugenda ne gulippira gwo gwe guba gusiimye tosobola kugamba nti nagugaana tegujja kwagala ono bwe guba nga gwo gusazeho nga gugambye nti nja kugenda n'ono tolina ngeri gy'osobola kikolamu osobola okuguziyiza naye omukwano ebiseera ebisinga ne bussaawo ki gwekanga gukupaluseeko ne gulippira omuntu oyo so n'olw'ensonga eyo bw'olaba nga abaagala nafuba okulaba nga obikkako ku mumwa obaleke bagende maaso n'okuba nga banyumirwa ekintu kyabwe lwansonga baba ne gyenvuddewe baba balina gye bava era nga balina gye balaga gye batajja kugamba baagalana bangi nga balina ensonga zaabwe lwaki bali bonna so bw'olaba baagalana bikka ku mumwa lekeraawo okugenda maaso n'okuba nga oyingira mu relation z'abantu gye batakuyise sanvije gemannya puroguramu eyitibwa ku lujja tujja kudda n'ebirala bingi nnyo okamala mbadde ne munange Mirembe Sheebah wano ku lujja ku sanvije watch ku YouTube ne TikTok ekintu kyonna nga kiri ku love ngenda kusaba kitukwase tujja kubanga tutuusa obubaka yonna gye bulina okuba nga butuuka mbaagala nnyo Michael Covens yabeera ku kamera tusisinkane nate olunaku olw'enkya.